the last time I'm vying for president in Uganda. I will never vie again after 2026. So I urge all Ugandans to come out in large numbers and vote for me for the very last time. I have few projects that I want to finish. So, nsaba baterezemu mu kyabwe era nze nsigala manja yagambye abantu abamu tebaliyo tebe-existinga. Mwami Kibalama John Bosco yali registered. Aina national ID, aina passport y'eggwanga lino, ate aina family, ate ndi mufumbo nina n'ebiwandiiko. Don't make our kids suffer. Don't make them cry. Don't make us cry. We know what we have been going through, so don't give us such a report. Waliwo akatambi akali mu okusaturatinga around the social media nga kalaga Mwami Museveni asaba banna Uganda bamulonde 2026 kino kye kisanja ekisembayo abasiibule. Akatambi kano katuufu si katuufu tugenda kwogerako. Kwogeza banna Uganda obwama n'ebigambo bingi ku social media tugenda kwogerako tusobole okubeera nga tukategeera. Mu ngeri ey'enjawulo olunaku olwaleero wabaddewo akabuguumiriro ku kitebe kya NUP oluvannyuma lw'omubaka Nyeko Derrick eyalangirira nti avudde mu reesi eno ate okkomawo. Biki ebiri emabega w'eno ensonga? Nyeko Derrick kiki kyabala negattaako mu mboozi y'olunaku olwaleero. Malayo story eno ogenda kubako byotegeera. Mu ngeri y'emu akulira essomero lya NUP ekamwokya erimanyiddwa nga NUP School of Leadership omukyala Doreen Kaija olunaku olwaleero aleeteddwa mu kooti ateereddwako emisango egiri eyo mu 3 okwawukanako n'abalala be babadde bakwata ate ye emisango gye gyeyongedde. Kuliko n'okubeera nga akulira essomero eritali mu mateeka ne ffenna tukimanyi nti baayitanga Esigi David Lewis Rubongoya ku poliisi n'ejja n'erirambula n'ebiringa ebyo. Naye mukyala mugumu nnyo ebitagambika. Tugenda kutunuulira kiki ekiremeseza opposition okutwala obuyinza kuviira ddala mu 8 kupoka wanga Ssemwogerere. Gambye negattako ku story y'olunaku olwaleero okutuukira ddala ku Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe tulina olunaku olwaleero. Lwaki Uganda eremereddwa okukwata obuyinza ng'ate bonna nga bwe bazze ku ludda oluvuganya gavumenti babadde n'amaanyi era ng'ensi egalaga n'okuyaayaanako okukyusa obukulembeze nga kulabikira mu bantu banna Uganda. Tugenda beera nga tubitunuulira. Sam Mugumya eyabuzibwawo ab'ebyokwerinda bamaze ne bavaayo ne bakakasa nti ono tebamulina. Bagamba tebamulina. Sam Mugumya yegasse ku bantu 18 aba National Unity Platform akakiiko k'eddembe ly'obuntu kekyavaayo oba kebavaayo ne bagamba nti bano tebaliyo mizimu. Naye nga bakimanyi nti bano bantu abayina abaana, abayina ewaka, abayina abakyala, abayina endagamuntu, abayina passport nga n'okuzaala bazaala. Gino mizimu egizaala n'abaana nga weebali batambula ne giwasa n'abakazi. Tugenda beera nga twekenneenya emboozi eno tusobole okubeera nga tugitegeera. Abantu 3 bakwatiddwa gwa bubbi nayo tugenda beera nga tubalaba. Robina mwana muwala kitalo nnyo yafiiridde mu ggwanga erya Canada. Yani byatuusewo bitya negattaako katukole bwe tuti nkomewo tusosootole emboozi. DPTV Uganda, Dawn People Television. Nirizaako ssebo ne nnyabo
wenna twegaseeko mu kaseera kano akawungeezi k'olunaku olwaleero abava ku mirimu mukulikeeyo abagenda obugenzi nammwe tubaagaliza bisima nti mufune ate famire zammwe zibenyumirizeemu vidiyo gimpeere like eyakatwegattako genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga bingi ogenda kubeera ng'obifuna wano wennyini nzikiriza tutandikireko munda mu kibiina kya NUP ekibiina kya NUP ebiri eno Joel Ssennyonyi avuddeyo n'adressinga bannamawulire ku nsonga za Alex Waiswa Mufumbiro simanya niyambuuziza ekibuuzo kino mu comment section naŋŋamba byonna tubiraba naye Alex Waiswa Mufumbiro agenda kukola atya okubeera nga ye bamunominatinga kinaasoboka oba guno omukisa gwaganye mukama mulungi leader of opposition avuddeyo n'atutangaaza ku nsonga eno kaddemu ekibuuzo oba oliawo omu ye yakibuuzizza naye nga bangi mubadde mukiina mu mitima nti Waiswa Mufumbiro agenda kukola atya musajja wattu katsoke tuwulire leader of opposition nasunsulibwa abali mukomera kati nga Alex Waiswa Mufumbiro akakiiko kalina enteekateeka era kajja jjanjula eri eggwanga okulaba nti abantu bano nabo basunsulwa kubanga kikulu of course kiyinza obutabanga ffe bwe tuzze wano ne tweyanjula n'ebiwandiiko byaffe byonna n'ebirala naki kubanga balibo bali mu kkomera ekyenkiza ennyo si be beetwala mu kkomera baatwaliddwa lwa byabufuzi so ensonga eyo titweraliikirira akakiiko kalina enteekateeka okulaba nti abantu abo nabo bayita mu kusunsulwa kuno nga kiyinza obutabanga ekyaffe kuba kaakati nsobola okuba siri mu kkomera mba nsobola okujja n'ebiwandiiko byange wano n'entuula wali akakiiko we kali so kiyinza obutaba bwe kityo ku bannaffe bali naye era nabo waliwo enteekateeka egenda okukolebwa okulaba nti mu ngeri emu oba endala basunsulwa. Oyo ye mwogezi w'ekibiina kya NUP bw'atyo bw'agenze mu maaso n'okubeera ng'atulambika naye era tufunye omukisa oguwulira ku mwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda kikyayogera ku nsonga ya Waiswa Mufumbiro ali mu kkomera mu kiseera kino katusooke naye tumufune ensonga eyo tugijjire ddala mu ddiiro tweyongereyo. Mufumbiro y'omu ku bakandisa baffe abatusaba ku kifo kya Nakawa East Constituency wano mu Kampala era olunaku lwali lwabadde alina okubeera vetted naye olw'embeera eriwo mwenna gye mumanyi nti abajambula bamusibira mu bbwa bamututte tuli mu kukola nteekateeka tusindike bamemba b'akakiiko balabe nti mu mbeera yonna abuuzibwa ebibuuzo byasobola okuvuganya newankubadde musibe n'abasibe mu nsi ezaakula baba n'eddembe lyabwe kati mwami Waiswa Mufumbiro tewali kimulemesa kuvuganya ku bisango bino ebijweteeka ebiriwo waliwo abali mu kukiyigirira. Ye mwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda ng'agezaamu oba agezaako okubeera ng'atulambululira wano ne wali miwaatwa ki egiyinza okuyitibwamu bayinza kukola batya waliwo omukisa okubeera nga wadde ali mu kkomera empapula ze zivaayo n'asobola okubeera so basobola okubeera nga batubuulira bagenda mutuukako mu kkomera gyali okulaba nga bagezaako balabe ekinaavaayo tujja kuba nga tukikuwa nzikiriza tugende. Waliwo akabuguumiriro waliwo omuliro ogukutte ku kitebe kya NUP olunaku olwaleero oyinza okumbuuza muliro ki ne nange sinnabakategeera nenze ngenda bateerawokko ku kibalo okusinziira ku ndowooza yange mwenna mujjukira omubaka Nyeko Derrick yavaayo n'agamba nti avudde mu race tagenda kubeera ng'akomawo okwesimbawo mbozi twagibakolera wano era ne wabeerawo okuwaanyisiganya ebifo mu bitundu eby'enjawulo nja kujjukiza nti mulya nnyama gw'olengera ku screen yali eri Makindye East West rather ng'ali ne Musiri David kakati ekibiina ndowooza ne kisalawo ne kigamba gwe vaayo eno
Odeno okusobola securing obuwanguzi bw'ekibiina ng'era bw'olaba taafu B olabe n'abalala abaliwo awo nga mu butuufu tekinnyikira bulungi. Kakati tubadde tumaze okulaba nga Mulyanyama amaze okubeera nga ayingidde eno leero lwe babavetinga, in fact bamaze okuvetingibwa. Eyo ye posti Nyeko Derrick gye yakola ng'era agamba nti asazeewo ave mu race, era ne yeebaza abantu abamuwa omukisa okubeera ng'aweereza, ne yeebaza n'agamba nti woofiisi ebbanga lyagibeereddemu talabikiddeko mu bikolwa bya kulya nguzi n'ebintu ebirala bwe biti. Kale ebyo byonna twabibawa. Olunaku olwaleero Nyeko Derrick akomyewo. Ntunudde ku social media awo reaction ez'abantu. Katusooke tulabe Nyeko Derrick, then nzije, then ngenda kusigira ekifaananyi ngezeeko kuwa nze kyendowooza, ngenda kuwa mu angles 3 gwolondeko eriwo eyinza obbeera entuufu era zenkuwasiza ezenkomeredde ne katugezese ku bwongo. Mutuweeko omukulu. Thank you, my dear. Jacob, boy, tamanyi gwe aze kubetinga kati ababadde baagala ekifo kye. Muwedde. Yaman. Ebipapula biriwa? Ala ni muwe ebipapula bye. Bwana sitavaayo. Honorable Nyeko Derrick atuuse okubetingibwa olunaku olwaleero kati zono kwe kiri ku National Unity Platform. Kale ye Nyeko Derrick amaze okuyingirawo. Kakati tugendeko ko mu kibalo. Kino kiyinza kufaanana kitya? Omuntu ajjakera ku makya yeebuuze. Nyeko Derrick yalangirira nti abaaye nze nvudde mu reesi. Ekibiina ne kitandika okubeera nga kigamba ani agenda otukwatira bendera mu kifo ekyo. Mu kusala amagezi ne badda ku kiri kyenkugambye nti Musiri David weesimbyewo ne Mulyanyama meeya. Niye Musiri David wano yavuganyawo mu kalulu akawedde ne Alan Sewanyana. Era mu kuvuganya ne Alan Sewanyana, Musiri David n'asalawo ave mu reesi alekere Alan Sewanyana. Tutunuulira olwaleero nga NUP eyinza okulowooza ku Musiri David. Tokkirize waliwo n'ebitatambula bulungi ku Alan Sewanyana naye tetujja gendayo. Tutunuulire kiki ekibiina kye kyalina okukola. Jukira nti Mulyanyama yabadde atwala division yonna namba ng'etwalira mu Makindye East ne West. Kitegeeza aba munene ku MP kuba bw'aba yabadde atwala ba MP babiri balamba ye ate abaazitowa nnyo. Kati ne bakwata ono ne bamuteeka ano Mulyanyama. Kati ekibiina kitunuulidde ekyo nti Mulyanyama ne bano ba taafu B bwe bugenda okubwefuka. Kyokka mu reesi ne incumbent akomyewo ye Nyeko Derrick. Kiki ekigenda mu maaso? Kati nkuwa ndowooza yange. Kino kiri mirundi ebiri. Mujjukira nti bano bataafu B bayina press conference gye baatuuze mabega kaawo nga bagamba nti Makindye tebagitunda. Kati NUP etunuulira obusobozi bwa in fact ndowooza kampo nkoze obulungi obutagambika kampeeko katono. Matwala kujirikiti kwe kusuulwa
embwa ezifudde ebisiraani ebyo byonna bigenda ku jirikiti kakati Makindesi constituency si jirikiti nti buli ekiremye nga tewali gye bakitwala batwala ku Makindesi constituency si jirikiti n'olwekyo tetujja kukkiriza bisiraani ebyo ebiremereddwa gye biri babireete babitusuulire eno tujja bbiri bwe batyo bwe baayogera Makindye East si jirikiti kitegeeza baali bagamba nti Mulyanyama tojja kuveeyo gy'oli ojjessebo bakusuula eno feno tetubudamya mbwa zifudde era ne tujja ne tugamba nonno bandi babookeza kakati Nyeko Derrick yazze kiki ekiyinza okubeera emabega Nyeko Derrick ayagala kutaataaganya kibiina ekigendererwa kyeki kubanga bw'oba walangirira nti nvudde mu race ekibiina ne kitandika okulowooza ku ani agenda okikwatira bendera mu kaseera aka vetting ate n'ojja ng'olwedde waliwo ababaddewo bw'obanga toyagala kukyankalanya kibiina oba n'ebigendererwa bye ebirala ate nga biyinza obutaba birungi eri ekibiina tosooka kuyomba kakati ekyo kyekimu kyekisooka ekyokubiri watyanga NUP abakulu ab'oku ntikko be baayise Nyeko Derrick njagala kujjukiza nti ne mu kkooti abadde abeerayo singa abaddewo obugulumba obutabakkiriza kutuula ku mmeeza yandibadde tajja mu misango gy'abaana ba Nuupu si bwe kiri ne kati abaddengayo meaning that wabaddewo talks ennungi ne bw'aba luli yanyiiga wabaddewo okwogerezeganya kuno kuvuddemu ki NUP esobola okukkiriza Mulyanyama mu kasuke kiyinza okubeera ekizibu kuba ye muntu gw'olina ng'asobola okukuwa win Nyeko Derrick kati ye abazze kukola ki wano tulinawo odd man out bebaani ojja beenoonyeza NUP bw'ebanga ye yayise Nyeko Derrick okudda mu eno vetting yabadde etunuulidde ki tukkirize tulinawo Mulyanyama Tafubbi and others bonna baagala kaadi egi Tafubbi and others bo bali kitole bagamba bwe balekera Tafubbi fe tujja mudde emabega Tafubbi agamba bwe balekera omu ku bano tujja mudde emabega waliwo Mulyanyama ekigambibwa nti ekibiina kyo kyamugambye eddeeno kubanga gwosobola otunonera obuwanguzi bw'opimapima ku minzaani Mulyanyama ne Tafubbi ne banne amazima gali nti Mulyanyama azitowa ki ekiyinza okukolebwa okugyayo ebiyinza okwogerebwa bano abalala kakati Nyeko Derrick sooka ojje mu vetting kuba ye gwe incumbent oli wa kibiina kyaffe jangu race katugenda gitunuulira ng'evudde ku Mulyanyama Tafubbi and others tutunuulire race ng'ekomyewo ku Tafubbi ku Mulyanyama ne Nyeko Derrick tukkirize ne discussion zigenda kukyuka oba ku radio oba ku TV bagenda tandika ku discussinga Mulyanyama ate ne Nyeko Derrick yakomyewo ani atwala kaadi kati bizzeemu aba NUP bw'eba ye yayise Nyeko Derrick kyendowooza nti ebitundu nga 75 ku 8 kituufu yazze kujja bano ba others mu game nti resi bw'ebanga etunuuliddwa kati babiri naye ng'omu yali atugambye nti nno nze nangiridde nvuddewo kitegeeza bwe bajja nedda ku babiri tusuubira okulaba nga mu vetting wali tufunye title race waliwo agenda okulekera munne kuba n'ababiri ani ayinza okulekera munne tusobola olaba Nyeko Derrick ng'alekedde Mulyanyama teweerabira nti ye yalangirira yayina ensonga lwaki yalangirira bw'aba yalangirira gwe mutwe gusooka ofune kyeweebuuza lwaki akomyewo ekibiina kibadde kikimanyiiko oba kibadde tekikimanyiiko kati tukirekawo tetujja kuyingirira nnyo bingi bya munda naye nze ndowooza ekibiina muno kirinamu omukono kukoma kwa Nyeko Derrick
era race bamukomeza nga bakimanye egenda kudda kwaba ababiri kuliko agenda okulekera munne agenda kubeera Nyeko Derrick si bye byenkomeredde byenkuwadde just nkusiigidde ekifaananyi kuba kati ebbugumu likomyewo duli mulya nnyama abadde mu comfort ne mu kubeera mu comfort zone abamuvuganya babadde bajja kuba enkerere nnyingi n'abalyolyomi b'ekibiina ba propagandist bafune omukisa ogwabyo ekibiina nti kati mwakwata ono ne mumuzza eno kaakati nkambe nti yagenda okuyimirira agambe nze ndekedde mulya nnyama kibiina kifuna credit nti nkambe nti alekedde n'omuntu onaawulira awo situwagala kulwawo nnyo ebisigadde bya kibiina katweyongereyo ko wano katono nnyo wenjagala tweyongere wayinza okubeera nga walalamu mpaka Mwami Museveni gwe twatandise naye Mwami Museveni ng'agamba nti bamuweeyo ekisanja kino kyokka adde waka awummule. I'm vying for president in Uganda. I will never vie again after 2026. So I urge all Ugandans to come out in large numbers and vote for me for the very last time. I have few projects that I want to finish. This is the last time I'm vying for president in Buterev, nkukulisaayo gwe wenna abadde atambula naffe era akyatambula naffe nti webale nnyo webalire ddala okubeera ng'otugoberedde oli ku DPTV Uganda yenze Sajjime. Video gituwere like yakatwegattako agenda maaso n'okubeera ng'osubscribinga deka tutambule bwe tuti tugenda kusooka tutunuulire nti mu Uganda tukkirize Bobi Wine si yasoose okuvuganya Mwami Museveni ekyo jja kukkiriziganya nange naye newankubadde tugenda kwogerako bana azaavuganyizibwa abantu ab'enjawulo ne kale katutunuulire ku babadde nga main ku buli kyasa ekibadde kijja deka tutandike bwe tuti nkugambe nti mwaka gwa 1980 generation oba akalulu akabonna kano kalimu Museveni, Obote ne Ssemwogerere. Title race yali wakati wa Obote ne Ssemwogerere. Newankubadde nga Ssemwogerere kigambibwa nti bamuwangula. Naye mu kuwangula Museveni yawakanya obuwanguzi n'agenda mu nsiko. N'agenda mu nsiko n'aclaiminga obuyinza obutaali bubwe. Era okuva 1986 n'okutuuka olunaku olwaleero Museveni yafuga eggwanga lino. Omukulu Ssemwogerere nga 11 Februari 1932 ennaku z'omwezi 18 Novemba 1932 lwe yazaalibwa. Era yafanga 18 Novemba joli abalamu 222 ku myaka 9 egy'obukulu. Mwami Museveni yazaalibwa na mwena. Poka wanga yazaalibwa 32. Ne tujja ne tufuna title race yali endala. Nga yali tayadi Colonel Kifefe Warren Kiza Besigye. Ono yazaalibwa April 1956 ng'ennaku z'omwezi 22 kimuleeta ku myaka egy'obukulu 69. Emboozi eno ngikolera njikuwa ng'ali mu kkomera. Jagenda maaso n'okuba ng'akulungulayo kumpi omwaka n'okusoba. Besigye avuganyiza Museveni okuva 20, 2006, 2011 ne 2016. 2016 Besigye ne tumuteeka ebbali. Wakati awo waliwo Sebaana, yali Sebaana. Wakati kati awo waliwo yaliwo okutuuka ku Besigye awo. Then Besigye najja. Now tuyina Kyagulanyi Ssentamu. Ewatali kubuusabuusa, ewatali yadde okwebuuza ekibuuzo, amaanyi agalina. Nene bali babadde nago, amaanyi agalina. Bobi Wine ayingira ofiisi y'obwa
MP ngenaku z'omwezi 11 July 2017 n'agifuluma nga 24 May 2021 era ng'eyamuddirira yali Nkunyingi Muwada. Nkunyingi Muwada y'omu Bobi Wine gwe yakuba akalulu ne banne ba Apollo Kantinti mu 2017 ng'ajja mu by'obufuzi. Bobi Wine tujja tutuukira ddala mu 2019 Bobi Wine alangirira okujja ku ntebe ennene ey'eggwanga. Entebe ennene ey'eggwanga bw'alangirira yakituukiriza. Leero yatwala oludda oluvuganya oba oluwabula gavumenti mu Uganda. Ekibuuzo kyange ekikulu ekijja gye muli nti ekijja gy'oli ggwe bano bonna ki ekibalemesezza okuggyako Mwami Museveni? Kubanga watali kubuuza kibuuzo kyonna amaanyi bagalina oba babadde nago. Tulina Besigye we yatuukira ne tuteekawo n'eŋŋombe yagamba nti kisumuluzo kyokka. Amanu ne batuuka n'okulonda nga tebamanyi ne babalonze nga balonze kisumuluzo. Ne tuddayo Kawanga Semwogerere. Ekyo nakyo kyaliwo. Tuli ku Kyagulanyi. Akalulu akawedde. Tuyina abalondeddwa. Ng'obuuza n'omulonzi nti walonza nze simumanyi nenze nalonza Mbuleera. Tuyina abantu abaddayo gye balondeddwa nga bagamba naye mwebale kunnondo omuntu n'amubuuza ate gwe oli waawa. Nani nze gwe mwalonda wano? Kitegeeza amaanyi weegali. Ki ekiremesezza Mwami Museveni okuva mu buyinza? Kibuuzo kikulu ekyo. Ki ekiremesezza Mwami Museveni okuva mu buyinza? Nzikiriza nyongera okubeera nga nkutunuuliza nti okuva mu mwaka ogwa 9 bannabyabufuzi ab'amaanyi babaddewo. Okuva mu 8 tubale ab'amaanyi babaddewo naye kale katutandikire mu 9 newankubadde bano babaddewo balemereddwa okuggyako Mwami Museveni n'okutuukira ddala mu 2005 nga bafoominga ebibiina by'ebyobufuzi tulyoke tweyawule. Buli omu akola akabiina. Kino kyawa Mwami Museveni mwaganya kuba kubanga hand down. Kiki ekiremesezza Mwami Museveni okuva mu buyinza? Abatukulembera ku opposition be bakyamu. Ffe be bakulembera ffe tulemereddwa okutegeera amaanyi gaffe. Mwami Museveni eggwanga yaliroga. Ne bw'aba yaloga nze naawe yakuloga. Kino ekibuuzo twetaaga okyekubamu. Engeri gye tuteekateekamu okumujja mu buyinza yembi. Ekituufu ki? Kuba amazima gali nti Mwami Museveni alimbye okuva emyaka emabega. Nzikiriza tusooke tuwuliriza akatambi kano. Mu katambi ke tugenda okuwuliriza kagenda faananako bwe kati. Tuwa akatambi ka Mwami Museveni akundowooza. I want the world to understand this. I want the world to understand this. I want the world to understand this. The people of Uganda, the population, did not start violence. I was not a soldier, I was an intellectual. Why did I become a soldier? I became a soldier to defend myself and my people against state-inspired violence. People were killed in 1964. Our people were killed in 1966. Our people were killed in 1969. Amin killed our people from 1971 to 1979. Milton Obote killed our people from 1981 to 1985. And the military council has been killing our people even recently. Njagala ntandikira ku wennakomye nabuuzizza ffe tulemereddwa okuggyako Museveni oba bannabyabufuzi abajja be balemereddwa.
mu mboozi eyo mwami Museveni akulaga nti yamastaringa bannayuganda era abamanyi era abategeera. Agambye bw'ati, agambye nti abantu bannayuganda tebatandikangako violence. State yetandika violence. Agamba nti abasirikale, agamba nti nze saali musirikale. Museveni akugamba nti bannansi bannayuganda abantu tebatandika violence, tebatandikangako violence from way back. Mpuliriza okuva emabega. Naye agamba nti siteeti yetandika violence. Era yena akugamba nti nze saali musirikale. Agamba nti nze nali muyivu. Saali musirikale, nze nali muyivu. Era mwami Museveni agamba nti dwaki nafuuka omusirikale. Dwaki nafuuka omusirikale. Naga nti nafuuka omusirikale okudifendinga, okwedifendinga ng'omuntu, okudifendinga abantu, okuva eri state, okuva eri state effujjo lye yali ebakolako n'okubatulugunya. Wuliriza ebigambo bino. Mwami Museveni akugamba nti abantu tebabangako na violence. Abantu tebabangako naki na violence. Natandise nkulaga eri emabega gye bivudde. Abantu tebabangako na violence. Kyovula bannabyabufuzi ab'amaanyi babaddewo ne babeerawo nga gavumenti bakkakkanya nzikakkanye nga bannabyabufuzi bwe bakolako ebyambyoni. Abantu tebabangako naki na violence. Uganda emirembe ekituufu kiri nti tugigabira ddala. Mwami Museveni kino yakitegeera. Kakati n'ayongerayo nti n'agamba nti mu 1964 abantu battibwa. Mu 1966 abantu ne battibwa. 1969 bannayuganda nga bakyattibwa. Idi Amini najja mu 1971 natta bannayuganda okutuukira ddala mu 1979 Idi Amini dada ngatta bannayuganda. Obote nadda natta bannayuganda okuva mu 1981 okutuukira ddala 1985 ng'Obote atta. Mujjukira okuvaawo ku Obote baateekawo kye baayita amekanso. Mwami Museveni n'agamba ne amekanso bwe yajja n'etandika okubeera ng'etta abantu. Naawo nze kwe kujja. Mwami Museveni tayogera ye nti yatta obatta. Alaga ensobi z'abannengeri y'abantu gye bazze bafaamu eyiye teriiwo ye lwatta. Mbompempi yali kirini tattanga ku muntu. Oba kyenjogera mukitegeera. Nkujja emabega yonna mtutuuse ku mwami Museveni ne gavumenti zonna eziyiseewo nga si yali mu buyinza atulaze nti zissa abantu. Eyiye tagyogeddeeko. Si bwe kiri kitegeeza ye ali clean tattanga ku muntu. Obuyinza bwe bova eri Katonda yabumukwasa nga terina ayiye musaayi. Nziramu wano kubuuza nti gwe bwotyo bw'ogamba era bw'olowooza mwami Museveni tasse, nze simanyi naawe tomanyi. Osobola omwejjeereza n'ogaa tewali. Naye ate bye tuwulira ebyettundutundu ly'akakadde k'abantu byo tetubyerabira. Y'abaffe tuyinza tutya okwerabira abantu ab'ennaku z'omwezi 18 ne 19 ku Bobi Wine eruuka bana abajjojjoozi? Tuyinza kubeerabira tutya? Kakati ekyo kyonna ng'omala okukitegeera nzikiriza tusooke tubeeko emboozi era gye tulaba. Naggambye n'emboozi giwa akadde, katubeeko emboozi gye tugenda okulaba. Waliwo omukulu amanyiddwa nga Sam Mugumya. Nkwegayiridde goberera emboozi eno.
olwo mukulu amanyidwa nga Sam Mugumya yoyo gwolengera ku screen yo mukadde kano gwe wenna atugoberera era atulaba ono okusinziira ku family batugamba ono yabuzibwawo ab'ebyokwerinda naye nzize nkulaga nti mwami Museveni yagamba bali be bawambanga be battanga abantu ku mulembe gwe bino tebiriiwo ku mulembe gwe gamba nti bino tebiriiwo oba tufuuke penge tugambe nti wandiika bino tebiriiwo tebawamba tebatta abantu tebabula mu gavumenti ye yabigoba kuba yajja abirwanyisa ng'era abirabyeko mu bali abalala kale nno ekyamuleeta kubijjawo gamba wandiika nti abijjeewo wandiika nti abijjeewo kakati wano batugamba eno family eya Sam Mugumya batugamba nti omuntu waabwe yawambibwa yabuzibwawo ng'ennaku z'omwezi 26 between 26 August 2025 August gwe gw'omukaaga gw'omunaana yabuzibwawo ng'ennaku z'omwezi 26 ogw'omunaana n'okutuuka olunaku olwaleero tamanyiddwako mayitire wabula omwogezi w'amagye mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni egamba nti yo tebirimu ebyokutulugunya abantu era evumirira bali abalala abattanga bannayuganda era agamba ekyamutwala kutereeza mirembe ayogerere Jerry Felix Kraije agamba nti bo tebawamba era agamba nti nono Mugumya ogumu ku muze gwe tumanyi obulungi nga yagukuguka namu Mugumya yeewamba Mugumya ono amanyi okwewamba era amanyi okwebuzaawo ekiwandiiko kye tukubyeko amaaso olunaku olwaleero kiwandiikiddwa era ekiwandiiko kino ne kikakasa nti bakiwaako ebitongole ebyenjawulo okuli ekya bagiyita batya ekitwala ab'amagye ne Veteran Affairs era nga wansi gye kisembera tukakasizza okusinziira nti kino Saabawaabi wa gavumenti Anthony General oyo abeera Kiryowa Kiwanuka ebbaluwa eyo yafulumiziddwa oba yafulumizibwa oyo ye tebamumanyi tebakola ki tebamumanyi tebamanyi gyali naye Kraije yatugambye yafuluma eggwanga Anthony General agamba ono banoonyeza mu makomera gonna na buli kifo kyonna amazima amatufu gali nti tebabangako naye Kraije atugamba nti ono yeewamba era yabuzibwawo kale oyo bw'omala okutegeera nti kakati Anthony General bw'amala oteekako omukono aba abuze oyo yasembayo wenjagalira okuleeta nkutegeeze nti guno si gwe gugenda okubanga gusoose tuyina story ya John Bosco Kibalama tekoma ku Kibalama egendera ddala paka ku bantu abalala 17 Kibalama 18 ne Mugumya Sam twandiba tumugaseeko ku 14 ne bawera 19 oyagala nkujjukize mu mboozi eno emboozi nga buli kitongole ekyandiyambye munnayuganda okuzuula omuntu we kyamwegaana kuviira ddala ku Prime Minister yagamba nti tumulina era n'atubuulira n'emisango gye yakola nti yatta abasirikale ekyali kiddako kulaba Kibalama nga bamuproducinze mu kooti nakati tamanyiddwako ekitongole ekirwanirizi ky'eddembe ly'omuntu mu Uganda ekikulirwa Mariam Wangadia omukyalo oyo ow'endali yagamba nti bano abantu tebaliiyo na mizimu
mu Uganda emizimu gizaala emizimu giwasa kuba waliwo bakyala ba Kibalama babiri ayina abaana mu bakyala babiri era ogwo muzimu gwayambala n'omubiri mu kifaananyi ekyo kyolengera oyo ye Kibalama nga bwe yali afaanana Mariam Wangadi agamba nti ogwo muzimu taliiyo naye omuzimu gavumenti ya Uganda yaguwa endagamuntu omuzimu gavumenti ya Uganda yaguwa passport omuzimu gavumenti ya Uganda ejwa kuno gyogera n'okwogera wano soko tuwe emboozi eyo emboozi ene tugijje kuviira ddala mabega nga nkuleeta kubaze bavuganya gavumenti nga bonna bannayuganda mubawa amaanyi era mubawagira nga mulaga mwagala enkyukakyuka ne tujja ku bigambo bya mwami Museveni nga tugamba bali abalala be battanga abantu nze sitta era najja kujjawo ebyo bikolwa byakutta kakati tutuuse ku mulala gwe beeganye Sammugumya tuva ku Sammugumya tuddayo ku fayire enkadde nkyagala kubuuza bannayuganda mwene emboozi yonna nti munaasobola okukyusa obuyinza mmwe nga kirabika mwami Museveni yatutegeera nnyo nti Uganda abantu baddembe tebeekalakaasa abantu baddembe ebyokukyusa obuyinza tebabiriiko ekyateekeddwa okuba nga akimanyi mu mutwe gwe kubanga history akyogera njagala kubuuza mu Uganda waliwo twali twekalakaasiza ne tujjako obuyinza tulinawo rekodi eyo tetugirina bwe tuba tetugirina ekyo mwami Museveni akimanyi tuli batiitiizi paka tambyako nzije nkugamba ebirala terezemu mu kyabwe era nze nsigala manja yagambye abantu abamu tebaliiyo tebe-existinga mwami Kibalama John Bosco yali registered ayina national ID ayina passport y'eggwanga lino ate ayina family ate ndi mufumbo nina n'ebiwandiiko. Don't make our kids suffer. Don't make them cry. Don't make us cry. We know what we have been going through, so don't give us such a report. Our kids love seeing their dad. Please just help us. But speak things that make sense on social media, because they are educated and they know each and every language. So don't just speak anyhow. Emyaka gyetolodde okuva lwetwava mu kalulu ka 2021 era okuva olwo ekibiina kye National Unity Platform kizze kirumiza gavumenti ya Mwami Museveni okuwamba abantu baakyo abawerako. Bangi ku bantu bano abaatandika okuwambibwa nga n'akalulu tekannaba kubaawo, abamu baasuulibwa mu bifo eby'enjawulo, abamu na buli kati tebaddangamu kubaako kya mulubaale. Kyekiseera bassebo ne bannyabo naffe tuveeyo tugatte amaanyi kuba naffe nga Honorable Kyagulanyi. Ono ye John Bosco Kibalama, omwagizi w'ekibiina kya National Unity Platform eyawambibwa mwaka 2019. Bukyawambibwa kati giweza emyaka 4 aba famire ye tebaddangamu kumulabako. Obulumi bw'okuwambibwa kwa bba mukyala Kibalama abunyumya ng'obwakabaawo naddala olw'okuba nti abaana bamubuuza kitaabwe nga talina kyakubaddamu. N'abaana baali baabirabira nga tebabiriiko, baakaabanga okuba tataabwe bwe yagenda ne babita. Ne batuuka nga nebalaba omuntu alina glasses ku TV bakuba iso okugamba mami that is there on TV ate bakyasobola kumutegeera. Oluvannyuma lwa gavumenti okubeera kyesirikidde okumala ebbanga ddene gye buvuddeko, Ssaabaminisita Robinah Nabbanja yategeeza nga gavumenti ye bw'erina Kibalama era nga be baamukwata be bamulina. Kibalama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri. Nabbanja alumiriza nti Kibalama yakwatibwa ku misango egy'obuyeekera. And he is one of those that killed, is claimed to have killed police officers in Kiboga, Wakiso and other places. Bino olwagwa mu matu ga kuli oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament, Mathias Mpuuga n'asaba Ssaabaminisita annyonnyola amayitire ga Kibalama ne bannayuganda basobole okumulabako.
Will the Prime Minister rise and inform the country where Chibalama is so that we can listen to her as a serious leader in this country? You said you know where he is. The family for 2 years and 11 months, they're looking for Chibalama. Only you know where he is. Will you tell us where a husband of a woman and a father is? You said you know. Chibalama is on her farm and paying a ransom. Let her produce Chibalama. Mu ngeri y'okwekyusiza mu kitinga embazzi Nabbanja yali aswakidde ate yeegaana ebyokumanya abikwata ku Chibalama. My brother, keep insinuating that I have the blood of Chibalama. I have what? When in actual sense, I'm not a security person. Is in order. It's difficult for us to establish whether these so-called victims actually exist. Muka Chibalama agamba yeewuunya omukyala Mariam Wangadia akulira akakiiko kano okutegeeza abaggalawo fayiro nga bo ng'abafamire tebakimanyiiko wadde okukimutegeeza. Omuntu yenna okuva ku Human Rights Commission ng'oggyeko olunaku aba NUPRE batutwala ffenna. Muka Chibalama era mwennyamivu olw'engeri Ssaabaminisita Robinah Nabbanja gye yamuddamu bwe yali amukubidde ku ssimu okumubuuza ku byabba anti naye yamuwulira ng'akakasa bwe baamukwata. Nafuna omukisa nafunako essimu ya Nabbanja nayogerako naye sijja balimba. Ennyanukula gye nafuna ne bongamba olwaleero okuddamu okikunsoola. Nkyakwebaza ggwe akyatambula naffe. Webale nnyo webalire ddala. Oli ku DPTV Uganda yenze Sajjime Buterevu. Tugamba nti buli kimu tujja kukimaliriza. Bigambo byaba ababuliddwako abaabwe nebo bigambo bya Mwami Museveni agamba nti bannayuganda si bakozi bafujjo era bannayuganda si bantu batabanguzi ba mirembe. N'ennaku zino baba bawamba abantu balaga nti bannayuganda effujjo n'okutabangula emirembe kwe baagala okuteeka mu ggwanga kususse. Era leero kye tulina buli kooti ebaako ne kyekola. Twatandika ne kooti y'e Masaka, twayinako kooti ya Buganda Road, kakati tuyina ey'e Kanyanya. Barita Nabukenya bonna baafiira mu kooti ya wali ku Buganda Road. Leero tuyina ey'e Kanyanya. Ey'e Kanyanya nina omwana gwe bataddemu olunaku olwaleero nga si mulala ye Doreen Kaija. Buli agenda okulaba vidiyo eno ya Doreen Kaija njagala ogirabe nga bw'ofumiitiriza ku byonna bye nkuwadde emabega. Nziramu buli agenda okulaba vidiyo y'omwana ono Doreen Kaija girabe nga bw'ofumiitirizamu bye nkuwadde emabega. Njagala kutegeeza nti ono omwana mu ddakiika 5 ayogedde byonna Munnayuganda bye weetaaga okuba nga owulira n'oddamu amagezi. Sigambe nti temulina naye n'oddamu amagezi. Naddala njogera kubaga nti baagala okukyusa obuyinza mu ggwanga. Ono mukazi, just mukazi, ebigambo byayogedde naye nga sinnaba bikuwa misango ki gye bamutaddeko. Doreen Kaija ye mukulembeze ow'essomero erimanyiddwa nga NUP School of Leadership oba National Unity Platform School of Leadership lisangibwa Kamwokya. Kooti olunaku olwaleero ey'e Kawempe emutaddeko gino emisango wammanga. Emutaddeko ogusooka unlawful drilling. Kitegeeza fayiro y'abantu abakola dduyiro eyeefaananyiriza ow'amagye ewezeko abantu 11 olunaku olwaleero. Bonna nga si ba kibiina kirala kya National Unity Platform. Bamwongeddeko omusango omulala. Bagamba nti ono okuva mu mwaka gwa 2022 yatandikawo essomero ekintu ekimenya amateeka, private school etali registered
lye essomero lya School of Leadership. Awo ngenda kuddawo. Ne bamutaddeko omusango omulala ogw'okusangibwanga aduumira gye bayise foreign ye parade ey'amagye. Waliwo akatambi awo ke twazannya juzi ng'omuwala oyo ayimba asante sana asante. Nabadde ono ne mbaga ate kikwewuunyisa ng'akakatambi basobola osinziira okwo ne bamuteekako ekyo. Si bwe nayogedde jjo dijjo oba jjo amazima gali nti kituufu bagumuvunaanye. Mbumpimpi bamutaddeko emisango 3 okwawukana ne ku balala. Edi Mutwayi n'ebiri guli ogw'e Masaka okubba essimu ne sweta ne unlawful drilling. Mufumbiro unlawful drilling akakatambi ako tweddoboozi. Mbowa we yali aduumira sawa mwami Museveni ye anenye emirembe emirala ogugwe mulungi bannange tegugambe kako. Tuwe muwala oyo ayogeddeko ne Sama n'abamawulire abalala ne katukozese interview ya Sama ebadde nnungi nnyo ng'owulira ebigambo bye. Katugifune edakikemo batoyo edakikemo oli mu mbeera ky'obudde buno era wayisibwa otya ng'okwatibwa? Reka bana mawulire banange bamalirize wende ntoose mbeera ki gy'oli mufunawo era bubaka ki bwoyinza okuweereza abo? Ekisooka balese n'abasawo kukira polisi wembadde balese abasawo okunekebejja kubanga mukwatibwa kwange banwanyisa nnyo bansanga ndi bwereere mu ruumu. So okugezaako okulaba nti sifuna muntu yenna ategeera kuba baali banzijako masimu gange nabuuka mu kinyaga amaze balaba nti bayingira ewange kosi banyiga nnyo 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 bulago era ndowooza ne ku fayilu zaabwe babitaddeko okuva lwe baleese omusawo wabwe. Yeah, but we fare on. Bubaka ki bwoyinza okuweereza abaganda baffe abo abali mu byambalo era abakola ebikolwa bifaanaganako bwe biti? Well, ekisooka baganda baffe abali mu byambalo kye balina okusooka okumanya nti ffe be batulugunyira weewaawo bali ku order naye teriyo mujaasi eyali abaddeko ow'enjawulo wakutulugunya. Omujaasi yenna ow'enjawulo oyo yasobola okuwanirira eddembe. So you either fight for us to be slaves or you fight for us to have our liberty. Era tubategeeza nti tebabalimba tubajja beerawo akaseera wetujja okukowa kubanga waliwo gwe basse waliwo gwe batulugunyiza oba waliwo gwe bajjeeko amagulu ekyo tetusobola kukoma. Ffe tujja sigala nga tuwanirira ekyo kye tukkiririzaamu kubanga nze kyemmanyi era kyentegeera nti abakulu abo boolaba abali mu byambalo waliko omupoliisi omu gwe mwalaba bamusanga ng'ali ku mulimu gwe wa traffic ye mateke yani era bamukuba amasasi ne bamuggyako okugulu abamukuba ne beeyongerayo. Kitegeeza gwe wenna ali eyo kasita oba nga toli omu ku bo bajja kujja bakutuukeko. So either you're in uniform or you're not in uniform. What I encourage you is better you fight for the liberty of the people than fighting for their slavery. Because like it or not, at the end of it, people will fight forever till they get to be free. Babakwata omuntu bamugamba nti oyina musango bwe guti wadde bakukwata bakugambye oyina musango ki? Era mukunkwata nalemerako nnyo kyova olaba zeeyongera namalawo essaawa nga 2-3 nga tuli munda omwo nga mbabuuza muntwalawa ate era muntwalira ki ekyo bagaana okukiddamu era waliwo era nagamba ogwekyo tujja kutwala. So I think olw'okuba nti nabo batebamanyi kye bakola tebabeera na answer, so they didn't have any reason
But at the back of my mind, I knew it is persecution. It is political persecution. So that is why I did press them so hard. I knew even them, they didn't know what they were doing. But they were on orders, and they had to fulfill the orders from above. So that is it. Kaija ebikolwa bitu ekisemba ebikolwa bitu bimugenda mu maaso nga bikolebwa bubaka ki bwoyinza okuwa abantu abali mu layini gy'olimu era abakola ekikyokola baka ki bwoyinza obbawa? Well, bino ebigenda mu maaso sigamba nti bisobola okukoma, tebisobola kukoma. And I might be the person talking now, and tomorrow there will be someone else. So kitegeeza tebisobola kukoma. Government zonna kasitazituuka akaseera nga ziyita bwe ziti tekisobola kukoma kozi nga bannansi oba abantu nga basazeewo ne bagamba this has to be put to a stop. So it cannot stop, that we must know. It can only stop if you, the population, decide that the anarchy, the foolery, the persecution and everything that is happening has to stop. And I can tell you and I can guarantee you, at the last or at the end of it all, it will be the people who will put down the gun, not the gun that will put down the people. Thank you so much. All right. Wait. Kale, simanyi oba mbadde muwulira muyina kye mujja wano. Naye Doreen Kaija agambye nti emmundu tesobola bateeka wansi, mwe musobola oteeka wansi emmundu. Bwe tubadde twogera wa masekkati awo ninawe nagambidde nti Bannayuganda mwali mukyusizaako obuyinza. Mwami Museveni yagambye nti ye Bannayuganda bamanyi tebalina violence. Akimanyi nti temuyina buzibu. Ye akimanyi. That's why asobola obbakola byayagala akimanyi temuyina omusobola genda any further. Bajja kubeera mubeeraawo. Batwale gundi abule amubiveeko. Batwale gundi mumulabeko mukomera mugabe free gundi. Awo yabamanyira. Ya pressinga ke pesa limu ate teryali lya byabufuzi. Just 29 ku Lwakabaka e Bugerere. Eryo ddyo yaliwulira. N'anoonya ngeri gya neutralizing amaanyi ga Bwakabaka. Naye mwabasobola. Kiddamu mukiwulire. Mwabasobola. Kuba temumuwanga kukulumwa kwa mutwe. Lwaki seva wano nendooza katugirewo ddala emboozi eno mbasiibule tusinkane nate mu bigambo ebinaaba bizzeeko. Kale kaakati waliwo obubbi obugenda mu maaso. Waliwo wano agavubuka gaakawuula. Agavubuka gano gakwatiddwa galinga gasatu gana. Agavubuka gayina ebisumuluzo, buli kisumuluzo ky'owulira go gakirina. N'ekyewo gayinza okuba gakirina. Ge gagavubuka gw'olaba. Tuteereko ku bisumuluzo. Omuntu alabe bye tugamba ebisumuluzo. Basi. Gwe weetegereze bulungi temubaamu ekyewuwo. Oyinza okudda onoga babbaluddawa. Weetegereze. Ojja genda weeyogeze. Ogenda okudde wakanga ekikyo kye kimu ku bye baatutte. Kakati poliisi embalala yagenze maaso n'okubanga ekwata abavubuka basatu bano nga bagambibwa okubeera nga tebabbye zi hotel mo. Babba zi hotel n'amayumba era nga bwe bamanya nti enjuyi erimu laptop, enjuyi erimu essimu ez'ebbeeyi okugeza iPhone ne cash. Bano baba bagenda kulumba. Abakwatiddwa boolengerawo kuliko Samba Joseph myaka 9 si muto. Tugambye muvubuka kawuula. Kuliko Busia Muhinda Rajab myaka 5. Tekuli muto kuno. Nzalwa yeeyiga ngava nzalwa yebusiya ye Muhindo Rajab. Kakati ono ye Maseruka
mwana nzaalwa yeekaseese emyaka 4 kuno tekuliko muvubuka tekuliko buvubuka ennaku z'omwezi 15 lwe lunaku olwajjo nga bagamba nti ennaku z'omubbi zibeera 4 ez'abano zaaweddeko bakwatiddwa erwampara mu guest house emu bano babaguliziddwako ab'obuyinza nekisitula ne DPC Mulamba okumaliriza nga bakutteko agavubuka 3 agalala ne gamalamu omusubi. So eyo nayo twagadde tugikuyisizeewo, then obubaka obulala si bulungi bwe tulina. Emboozi eno ya muganda waffe munnamawulire munnaffe Kakalaamu agamba nti mawulire si malungi era gannaku luvannyuma lw'okuviirwako munnayuganda munnaffe Robina Nanchinga munnayuganda era nga wa myaka 30 egy'obukulu. Nanchinga ono yakwata ekkubo n'ayolekera mu ggwanga erya Canada mu July nga July mu 2023 agenda anoonye ekikumi era nga yava Kawempe wano wakati mu kibuga Kampala n'agenda okuyiiya obulamu newankubadde ng'obulamu Mukama ate yabujjululiddeeyo. Kitalo nnyo. Famire yasazeewo aziikibwe e Canada. Famire ye yasazeewo aziikibwe Canada okusinziira Kakalaamu agamba nti olunaku lujja kubeera nga lutegeezebwa abantu okusobola okubeera nga aziikibwa. Aga nti bagenda kubeera bakungubaga ekiro eky'olunaku olwaleero ku gye bayise UMAC Moscow omuzikiti ogwo ku 1945 Winston Road mu Toronto. Bagenda kubeera nga bamukungubagirako. Kitalo nnyo nyini ddala ekya Robina Nanchinga yagenda okuyiiya ekikumi ate obulamu ne buggweeramu eyo. Kitalo nnyo. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze ekisa amusonyiwe ebyamusobako. Mutukkirize tetugenda sukkako wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala betutambudde nammwe. Kutugwa DPTV Uganda yenze Sajjime mbadde ne Morgan Kulenzi abe ku mapeesa Konso Kabonero kwesimba otwamugaana. Mutukkirize tuluyita olunaku mubeere bulungi.